atali mwembeera ze z'abasajja abalala kale bamusobozesa okunewaggulako nga ndowooza ye alaba be banaasinga okuba ne kasente ng'alinamu ku bataata b'abaana abo ku bataata b'abalala babba mama w'abaana so yankubamu n'alaba nga mpezeza ebbanga lya myezi 2 nga sikwata sente zanju kuzasula nju ng'ate buli lunaku ekyokulya kibaawo kuba nali nfunafunako sente era ebiseera ebyo nali nfunafunako sente naye era oyo omukazi ogenda okutuuka naye twawukagane naye yasooka n'anobamu oyo mama w'abaana omukulu mu kunobamu ng'ekituleetedde kudda mu mbeera embi ze namuteresanga ssente buli lunaku nga muteresa omutwalo nga ssente njagala azikuume zitukulaakulanye tuwezeyo emitwalo gyaffe nga 5 oba 7 tufune amaka amalungi ge tuba tupangisiza nga na buli kimu ekyetaagisibwa tukirina kubeera twali wafungeera bw'olabaawo kati nno wali walinga enju baali bagizimba ku ttooyi kati ng'ebulidinga ebiwuka ne bivaayo ne bijja mu ddiirawo wemwebaka n'obiyira buyizi mazzi gookya ne bifa nsanyuka abatuuze bannaffe ab'okukyalo kuno kubanga batulaba nga tutuddeko wano nammwe abagenyi baffe abatukyaliddeko olwaleero balina kutwaniriza kubanga mubadde bwaniriza nnyo essanyu okubanga baba tuleetedde bambi okusobola okubanga mutubuuzaako era nga mujja okubaako ne bye mutubuuzaako ebikyetwagisibwa okubanga bye mwetaagisibwa okubanga mumanya kufa omuntu owa wansi tutuukira ddala ku muntu wa wansi kirabika mufiira ddala kuggulawo ndi kirabika tetujja naffe yisibwa bubi ke tubalabyeko saala za mukama zokka ze twongera okubateekeramu musobole okuba nga mutudduukirira amanya n'eddoboozi mpitibwa Thomas Juuko ng'asinziira wano mu Dobby Zone naye nga mbonaaboneddemu era ekimala kuba 2 ena maama wange yanfaako nga maama tannafa tetunatuuka ku maama kufa obulamu bwali butya waka muzaalibwa abaana bameka tuzaalibwa abaana 6 abaana 2 baafa ne tusigala 4 naye era omukasookedde nga ŋŋendako Juba sister nzirirako ddala ku mugongo siddangamu mulaba okuva 2 ena kuba yaŋŋamba ajja kukomawo wano e Kampala okuva lwe yagenda e Juba tusiddangamu mulaba Juba yagendayo mwaka kyo Juba yagenda 2 ena paka na guno gwakatalabika taddangamu kudda eno Kampala nkumulabako kati n'olw'ensonga eyo n'abaana 3 be nasigazaawo nabo tebalina kye basobola kunziruukirira kuba ate be bato bange nze nnyina okuba nga ndabirira bo naye kati nange yandibadde gaabalabirira nange obusobozi sirina musajja wattu emabegako eyo nga tonnatuuka mu mbeera eno embeera yali etya obulamu bwajjanga butambula era embeera yange yajjanga kubeera maama wange ogenda okutuusa okufa mu ebyo ebiseera ebya 2 ena nali musibe ng'ate nali asikaali ng'akuuma wali kasomero ku Godwin awo waggulu ne bakusiba bankwata ne bantwala ne bansiba nagenda okudda ng'omulimu guweddewo bataddewo omulala nemba nga nnyina kuyiiya buyiiya ate embeera ndala olwo nga nsonga kyekusibya aidan disorderly badde manyi nti bakusibira ku mulimu aidan disorderly saawa mmeka ezo saawa 1 n'ekitundu ey'akawungeezi basiŋŋana ava mu kugula nseenene ez'ebyoya ne muwogo mufumbe ng'azirayo wakati tuule twebeera awo mu nju nga tunyumya kubanga essomero lyali limpadde eruumu mwe nali nga nsula ku bwereere ebiseera ebyo wakolera ku ssomero ng'okuuma wali oyina omukyalo oba wali okyali wekka ali nina omukyalo era yoyo omukulu gwenkugamba gwe nazaalamu abaana 4 abaana bonna weebali abaana 4 kwafaako omuwala n'ensigazaawo 3 ninawo 3 naye era n'aba3 abo kuliko omutakyamenyamu okuweerera abakulu bali myaka ng'emeka abakulu omu alina emyaka 18 omu alina 16 omulenzi omalako otya okubasomesa era mbeera gye nayitaayitamu era yakuyambagana na maama w'abaana kuba balinga basomera eri ku Nakivubo Bulu ku kale kajiji nandiyisaani tunakivubo Bulu kweri maama ono mujja mutya okwawukana kuba ndaba mulayika mwali mukwatagana naye mujja mutya okwawukana buli omu akwatagana
Maama yali mukambwe ye ku side ye nga ye mukambwe okunsingako ng'ate alimu embeera ze z'abasajja abalala. Kale bamusobozesa okuneewaggulako nga ndowooza ye alaba be banaasinga okuba ne kasente. Nze ndi mwavu. Kyogamba yali mwenzi nnyo. Ng'alinamu ku bataata b'abaana abo ku bataata b'abalala ba bbaabi. N'asalawo n'ampetako ye ku lulwe era ng'alaba gwe omusajja wattu oli yalamaani ng'enjogera y'ennaku zino. N'akwata ebintu byaffe mu nju bye yasobola okukwata n'aleeta emmotoka n'abitikkana. Gwe tewamwegayirirako ng'agenze. Kaakati ate munnange gwe oba wasalawo ng'era buli lunaku ompooninga nti nze lunaku bwe ruti ngenda genda. Olunaku bwe ruti ngenda. Essaawa yonna nkuviira. Essaawa yonna nze ngenda. Kakati nja kubuuza wa munnange gy'olaga nga gw'omanyiyo mu birowoozo byonna ebwongo obwo. Oba gwe wali omuzibu omanyi abasajja mumanyi nammwe otuzibuwalako. Maama w'abaana so yankubamu n'alaba nga mpezezza ebbanga lya myezi 2 nga sikwata ssente zanju kuzasula nju ng'ate buli lunaku ekyokulya kibaawo. Abaana be badda ku ssomero ne basiŋŋaana nga nakifumbye kiyidde. Mba musajja mukyamu waawa ku kitono kye mba nfunye. Ate kati gwe wali ofumba gw'otetenkanya gw'ofumba. Tetenkanya essente ezigula kilo ya kawunga ebijanjaalo butto nnyaanya n'embisiika ne badda nga weebirya. Bwe banzifunye ne mbagamba kabalye kilo y'omuceere ne bagusiŋŋaanawo n'obatetenkanyiriza n'ogamba kinaabakusa ku muceere guno bijanjaalo. Kabyembangula kati ggongamba otya nti mba musajja mukyala okuleka lwonziddwe ndaba nga nange onkaluubiriza nnyo negamba owaayi ekikazi kigunjulwa kisajja oba buli muntu agunjulwa kuba naffe abasajja tugunjulwa abapurizoni oba abasirikale ba poliisi ne bakuteekayo ewiiki olw'ensobi z'oba okoze eri bantu. Kakati taata omulimu ogambe wali ku ssomero ng'olina essomero gy'okola omulimu gutuuka gwasalawo. Omulimu gutuuka essomero yali edimasita waali alipangisa abalokole. Kati ng'ate abalokole nabo balina okwejoyiningira abakozi baabwe abalala be baba basobodde okwagala. Ngamba nange kambavirawo kwekudda. Kati embeera eyo sooka otusigire ku kifaananyi nga ovudde ku mulimu kubanga saawa eyo sisuubira nti wafunirawo omulimu omulala gwo. Embeera yampisaamu bubi kuba nali nfunafunako ssente era ebiseera ebyo nali nfunafunako ssente naye era oyo omukazi ogenda okutuuka naye twawukagane naye yasooka n'anobamu oyo maama w'abaana omukulu mu kunobamu ng'ekituleetedde kudda mu mbeera embi ze namuteresanga ssente buli lunaku nga muteresa omutwalo nga ssente njagala azikuume zitukulaakulanye tuwezeeyo emitwalo gyaffe nga 5 oba 7 tufune amaka amalungi ge tuba tupangisiza nga na buli kimu ekyetaagisibwa tukirina kubeera twali wafu ng'era bw'olabaawo. Kati nno wali nga enju baali bagizimba ku ttooyi kati ng'ebulidinga ebiwuka ne bivaayo ne bijja mu ddiira awo wemwebaka n'obiyira buyizi mazzi gokya ne bifa we sayidi awo ku mwala wa sayidi awo ku mwaleera okutuusa era kitegeeza kano akatundu okawangaliddemu ebbanga eriwera. Kati awo maama w'abaana ne mugamba naye mpa ku ssente ezo tunoonye wetudda. Yandaga nti ssente yaziwa baganda be era baganda be banziramu ekigambo kimu kasookedde nga otuzaalamu wali otuwadde ki olyoka otusaba essente ezo. Amaanyi ne ganzigwa omukazi nadda ewaabwe. Omukazi wali tomusasula nga waabwe togenda nga baabwe bamanyi nga bamanyi nga nkyalayo ŋŋendayo ne mutwalira ebyokulya. Naye nga nti oba olina okusasula omukyala wano e Buganda. Naye era enkomerero ya byonna maama w'abaana ye yamala n'akola ki? N'akwata amakubo agage. Yagenda n'abaana oba yabakulekera? N'abeerayo nze n'embeera nga olwo nzize mu kusula mu katale nga tukuuma katale nga nze nsula mu katale bwe bukya ku makya ne ŋŋenda ewa Kyali wange ne twebaka. Bwe butuuka ssaawa 12 kwemu ne tulya bye tulidde oba okwezaayo kaafu ka kawunga n'ennyaanya z'embisi n'obirya n'omala obirya n'olinda ziwere essaawa 2 ogende ku mulimu abaana be ng'atambula nabo. Takulekera mwana wakazungana. Ng'oyamala ngamba ng'amaze okunoba yagenda n'abaana oba abaana yabaleka? Yagenda nabo. Ng'atakuteeka ku pressure ya kulabirira baana? Ng'atanteeka ku pressure. Mama wange yali tannafa nga mugamba n'agenda abasiiba nabo ewa maama. Ne mbatwalirayo emmere ewa maama. Naye bakukkirizanga ogendanga okubalabako? Ng'ate bali wa jjajjaabwe omukazi.
naye maama gy'olina obbasanga okuva wali ewammwe ng'ate n'ewammwe nkuleetererayo emmere. Wali musajja nno. Ndabira ddala nga bamaama nabo si bangu ate ensima yaabwe ntono. Bamaama. Ayinza okuba muwala we baali bamusuubiramu kingi. Daddi yali yafa. Daddi we yali yafa. Kaakati abaana bano omanyi ebintu by'okwawukana bino abaana bibakosa nnyo. Baana abamu bakyankalana balwadde banyiigira ne wano tewali ajjawo kwaba abakulu. Oba maama yabateekamu ebigambo. Maama waabwe yabateekamu ebigambo eri ono nti ono ajja baloga oba seeki ajja basimbira eddala. Ono gw'olina. Ayinza obbaloga ne bajja ne babuuka wano eddagala ne baddayo nga bafunye ebirwadde. Kale kyova olaba kati nabo ebigambo byabateekamu tebibasikiriza kujja eno kundabako nti siyinza kulimba ti ne ku kikumi ky'omwana wange omuwala oba omulenzi ti ndiyako wadde. Ng'omutima tegukulumira ku baana n'owulira ng'omutima gw'otaata guzze. Mbakubirako kasimu ne bagamba naye baana bange nze sirina kye mbaagalako nti oba 10 kyammwe oba 5 lwammwe naye nange akageri ke nabazaala. Ne bw'oba ozze n'ondabako n'entambulako butambuzi naawe era bamanya nti taata Kiyenje oba Jjuuko yazaala oyo omwana. Naye kaakati mmwe abamala nze pezeze ebbanga okuva mu coronavirus eyasooka n'owookubiri. Ne guno gujja siddanga mukulaba ku baana bange ate ne basenga baabwe nabo ne bankyawa ne bulaaza waako olw'ensonga mu coronavirus nali sikola nengenda mu looni nendya looni ya mitwalo 3 nengulako ejirikaani za waragi 2 buli kidomola kya mitwalo 12 gyemitwalo 24 nembiwa sisita wange nga sisita asula wano bulaaza asulanga wali. Basimanyi bwe bateeseganya ne batunda waragi sente n'engendo zibasaba ne bampaako emitwalo 5 oba ge bampanga amagoba saamanya kati nenzirayo okuba banjako ku olwo nali tugenda siiba njala era twasiiba sente twafuna pulaani efuna kugula ekyemisana ssaawa 12 kati munju twalinamu amacupa munju muno nalinamu amacupa nenkwata ecupa zange eza bbiya nenzitunda nendyoka nfuna sente ezigulayo ku lumondi n'ebinyeebwa ecupa empute ezijjudde empute nezitunda nenfunamu ku kyokulya kubanze sisiŋŋaana cupa nga namu nenjireka njireeterawo mu nju yange kati kwe kufunamu ku kyokulya mwezi ecupa naye nga bali be nagenza okusaba ku ssente zange ezo bampeeyo olunaku nabakeera ssaawa 12. Olwo looni eno ogisasula otya? Nasalawo nentandika ate nayo toba nayo mu coronavirus kuba nali nirobaddiza ssente zaabwe nga mulimu n'amagoba nakeerewo bateeramu amagoba omwezi zaali zinatera okuggwayo nembakeereyesa ne bankuba fayini ya mitwalo 3 nenanga yange muntu bagirira banga tetugikuwa nga tumaze kuleeta fayini era nentoba nembayo emitwalo gyabwe 3 nga nejabwe 3 nzimazeeyo eri 3 kati bali basisita oli benabo basisita bange ne bulaaza nagendayo saba ssente bannange yali atwala abaana ku ssomero bali bajja eno mu Kaleerwa abaana abaleke ku ssomero yagenda asoobole kasooli omukazi yandaga sisita wange nga tulina oyo nti akafazali bwe musale kuba emmotoka ebakooni ye munoonyaako ky'essaawa zino mbadde we baba asobola okukuba ezaawo derandiroodi mukwano gwammwe lwaki munteeka ku pulesa mulowooza nze nyinawo ssente essaawa zino naye nawulira nga nzirise ng'ayagala na mmotoka etukoone bukoonyi tuleme essembera gyali oba yali sayidi ya luguudo nga nange tuli eno sayidi y'oluguudo nempita sisita ng'atulaba naye ng'atukolaga ayagala n'omutwe gubulire ku kolansi kuli neŋŋamba ye ayi Mukama Katonda wattu abantu betwawe ebyaffe mwalaali. Kakati anko kyembuuza kuba tusanzeewo maama w'abaana olina maama w'abaana omulala era gwe tubeera naye maze naye emyaka 12 oli namala naye ebbanga lya myaka 17
okwawukagana naye wabakale w'abaana basatu namala naye ebbanga lya myaka 17. Kakati embeera teyakuyinza n'ogamba naye banna ebyobufumbo kansooka embirekemukko. Kandi kyova olaba ono bwe twetulugunyaamu ntuukiriza ekiseera ekijulirira okugamba nti nze siriddamu kubeera na muntu yenna ng'ayitibwa mukazi akafaza okubaawo ng'oli wekka oba osinga okubeera ne munno ng'ate naye ajja kukolako entondo oba okunyigira n'ebyokuzira. Kati mama wange gwe nina essaawa zino alina entondo azira alina entondo mpitirivu gw'olaba yoyo anti olwolumu olusi embeera akantu bwe kati embeera olusi kujjako nedda muno oba omanyifu abakyala embeera etujjako nnyo muno oba omumanyi embeera gy'ayitamu okufuna ekikumi kyakuwa oba kyaleeta siraba lwaki oba omukolako entondo oba omwedde okuwulizaako kiba kinuma kuba mwe mbimu babakulu n'abakulu ngamba nti kino kyekinyiiziza munnange okinsonyiwe oba nkikusonyiwe akati anke essaawa ya leero onsiriikiridde onzize ntunuulira butunuulizi n'ekikwatibwako n'oba nga toyagala kikwata. Essaawa ya leero anko kati okola mulimu ki? Sirina mulimu ndi neekolera gyange kyensanga kyenkola oba nsombye kasasiro nga yoyo yali awo n'opaayo 2 oba 10 gwe nfunayo mutwalayo n'ompa 2 ezo zisobole okumbeezaawo eri famire yange nja zigulamu emimonde wali bagitokose bateekeko ebbinika ya caayi buli omu akwateko omumonde gwe asobole okuba. Olunaku lw'oba tofunye kyakola okola otya kuba olina famire ey'okulabirira? Era tutetenkanya ne maama w'abaana bange mba ndi awo nga naye aŋŋamba nti oba leero byaganye nti kankuweeyo 2 genda oleeteyo olumonde luno 10 lugule amanda ne tuyitira awo mu lunaku ate n'okolagana n'abantu nakyo kirungi kubanga era mulimu bannange bempita ne mugamba munnaye nyambaayo 2 olwaleero akalimu ko nja kakola ekiro oba oli awo naazikuwa n'ogenda n'ozikozesa eka ne zikutaasa nawe n'olinda ekiro sawa oba 8 oba 9 n'ogenda weetetenkanya ebyo bye wamusuubizza omukolera oba kumusitulya kasasiro w'engoyo omutwaleyo ng'ate bw'olinda n'ekirala ekinaaba kizize obudde gye bweyongera ogenda nga bukya mukama gyakuweera omukisa n'olabira awo ng'era ofunye ekibamala oyita mu lunaku. Kati essaawa ya leero ki ekisinze okukalubiriza ennyinyi nnyo? Bingi capital sirina business sirina capital olina mulimu gwankalakkalira sirina mulimu gwankalakkalira ng'ate nagwo nandigwegombye kubanga mba nagwo naye sirina kyemudoliranga akugamba nti ndi neekolera gyange gwensanga gwenkola oba ontumye mazzigo ogenda kumpaayo 5 jirikana ezo 2 tekinganda genda zikunonera nezireeta nenzikuteera nompaayo 5 manyira kyompadde kyamaanyi kubanga oluusi nyinza okubanga omunyusi gulinaawo mu nju oba oluusi tetulinaawo kanyanyangaako ezibanga zinyambye kwekyo ekizibu. Kati mulimu ki muli gw'owulira nti neegomba okukola omulimu guno singa mba nsobodde okufuna capital neegomba okuba nga nkola omulimu guno? Kale singa mba nga nsobodde okufuna ka capital mba nandisobodde nze okwesuubulira amatooke gange kuba bizinesi y'amatooke ngitegeerako ate kale go kizibu nnyo era okusala ekiri awo ekyayitiridde nga tibadde terikwengeddeeko kiba kizibu okusala era lazima oba oteekeddwa odifunako 3 oba 5 olwo liba likusaze ng'ofunyeyo 3 ne woba okoledde 2 enkota 10 omanyi omutwalo era oba ogufunye 5 enkota 5 omanyi omutwalo oba ogufunye era oba obaawo totukangakaawo n'owulira nga mbutuufu essuubi likuweddemu? Ekiseera kituuka n'olowooza n'olaba nga waliwo otuukidde ku dehendi n'ogamba mbutuufu leero nkoze ntya kati mulimu lw'eŋŋamba nti mbutuufu senga simbeera mbi olwaleero basandiza okusena zuuku kakati ngenda kukola ki nva mu buliri naye ngenda kulaga kukola ki ekisooka n'akayumba kafunda osibe mu kayumba abo onootambulako ate ebbali muno naye ajja kusuubiriza okutambulako mu mikwano gyo ne muno naye ajja kusuubiriza okuba nga ogenze mu byabwenzi. Totukangakaawo ne wejjusa abaana b'omukyala nogaye bannaaye abaana nabo banzijidde ye lwaki tebagenda totukangako mu mbeera sibeeko okukola munnange kubanga sitera kubulwa mukisa nga weebali awaka era oba oli awo ng'afunyeyo ekibamala okulya
oluusi era ne bakirya nga kibawoomedde oba osobodde obatetenkanyiza oba kitono oba kingi ne kibamalirayo. Ensa wandyetaaze kapita essaawa eno kyowulira kyoyagala sirina kuba tugendagendako mu bibiina n'osingayo ennangamuntu okusobola okuba nga bakuwaayo 12 baagala kati obakuwa 12 baagala obaddizeemu 13 16 14 15 bwe bityo kale nabyo ne biba nga bikumenya tebasobola zikuwa nga togenda baddizaamu. kati nga tuwunzika programu yaffe mbadde nsaba ombulira akagambo akasembayo eri basajja banno abali mu mbeera gy'olimu abalina famire nga gy'olina. Nze kyenkubiriza basajja bannanga abalina famire nga zennina bambi bafeeyo bateekeyo obuvunaanyizibwa kubanga nange nandyagadde famire endala okubanga njiwa ngiteekako obuvunaanyizibwa naye olw'enfuna entono naye ng'ate mulimu basajja bannaffe abalina obusobozi nga n'enfuna zaabwe ngazi naye ng'ate akulaga tasobola kufa ku famire ye n'olunaku n'olumu bambi mbasaba egyo emitima bagyeggyeemu wadde omukazi oba wamukyawa bw'oba ng'ofuna obusobozi naye muyambe kubanga abaayi omulinamu abaana bo muyambe si lwakuba nti aba aliwo omusajja omulala si aba yakukoza ensobi okole ebitagwanye munnasobola okwawukanako oba oluusi mwembi okubanga kuliko eyali omukyamu naye akagana ne munne. ate abasajja n'abavubuka abatayagala kukola abavubuka oba abasajja abeeganya emirimu oba abavubuka abeeganya emirimu tebajja kukuwa 10 kya bwereere kyobola abali ebikomando ku lw'ensonga ojja kubatisa ku munno kyali wange sooka onnyamba ompeeyo awo 2 kugamba ninamu 10 tyemuka olunaalumuwa agenda alyamu ekikomando. Bavubuka bangi balemedde mu kunywa enjaga mu kunywa walagi ebintu bwe bityo bibalemesezza emirimu baagala kubba bubbi abasinga obungi naye bambi bandibadde bejjamu emitima egyo. Omuntu n'oba nga teweeganya mulimu ng'osobola okukola buli mulimu ogubaguzze gy'oli kyekisinga obukulu okusobola okubeezaawo obulamu obwo nga tebugenze mu makomera kunyigirizibwa. Weewaawo bwetyo tusobodde okubanga oba okolera gavumenti so nga ate singa oba oli wabweru osobola okukola buli mulimu gwonna ogubaguzze gy'oli n'oba nga osobola ofuna ekyokulya n'obeezaawo ne famire yo n'oba nga tosula na wabweru kale sula awabi naye ng'era oliko woogamba nti owaayi wano enkuŋŋaanyiza akasepiti n'ekikopo n'ekidomola. bw'atyo nno taata waffe bw'asobodde okuba nga atuwa amagezi naddala mu abaana ab'obulenzi abeeganya okukola teri agenda kukuwa nsimbi ya bwereere olina okuba nga ensimbi eyo gikoleredde so temweganya mirimu buli omulimu ogujja mumuwulira waagira n'asomba kasasiro n'akima ku mazzi buli mulimu ogujja gwatetenkanya tetugenda kuba nga tusukako wano olunaku olwaleero bwetyo tusobodde okuba nga tutambula amanya n'eddoboozi nsigadde nze Namwanje Irene mubeere bulungi mweraba.